buli munnamateeka alina okusigaza eddembe lye okukiikirira abantu be nga bw'aba ayagadde n'okwogera bwe bamutumye ayogere. Giweze emyezi 2 n'ekitundu bukyanga bannakibiina kya NUP abakwatibwa ne babasibwako omusango gw'obutujju n'okukola bbomu. Bano bakwatibwa zaali ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwali gwa ku 5. Bannayuganda baali bategese okwekalakaasa okw'emirembe. Wabula olwo poliisi ne gavumenti mu kutya okungi baasalawo nti bwe balondamu abo be batya be bamanyi nti n'abatambula ennyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era ba foot soldiers bwe babalondamu ne babasibako ebisanga eby'okukolerera bbomu kijja kuleeta abalala okutya era kibalemesa okwekalakaasa. Bano baasangibwa mu bitundu by'e Nabweru ne babasibako nti basangiddwa ne zibbomu enkolerere nga baagala okuzitwala mu kibuga Kampala okuzitulisa okulemesa abantu abazze okukola emirimu gyabwe okukakkala by'egyabwe. Bwe batyo baakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi era bwenjogerera bino nga batemeza mabega wa mitayimbwa wabula bagulwako omusango gy'obutujju nga ne gye buli eno tebannaba kukkiriza kweyimirirwa nti oba bateebwe bawoze nga bava wabweru. Weewaawo nga bannamateeka baabwe bakola ekisoboka kyonna okuwolereza abaana bano babate bawoze nga bava wabweru kubanga ababakwata babalumiriza okubeera abatujju. Babasabye obujulizi obulaga nakati gye buli eno bukyababuze. Shamimu Malende ono munnamateeka w'ekibiina kya NUP yaliwo okuwolereza ba foot soldiers. Omusango guno agutuddemu era ebbanga lyonna abadde ajja agugoberera. Agamba nti abalamuzi bano tebakoze kimala kubanga omuwayi wa gavumenti yalumiriza abantu bano okubeera nga bakola zibbomu naye ebbanga lyonna libabaleese mu kkooti bamusaba obujulizi obulaga ku ebyo bye bali bakozesa bbomu. Ne gye buli eno agamba nti bakyakola kunoonyereza naye abantu be bakolako okunoonyereza bakwatibwa nga bakulaga nti bbomu zirabiddwako ze babadde bakola. Beebuuza nti okunoonyereza kwe bakyakola okwo ne gye buli eno nga kko tekugguka kunoonyereza kwa nnabaki. Kigambibwa nti kunaaba kwagala kulinnyirira ddembe lya munnayuganda babulwe obwogerero nti bateekawo embeera eno okutiisatiisa bannayuganda bonna ne wabanga nga waliwo embeera eguddewo y'okunyigiriza bannayuganda baleme kusituka kwekalakaasa mu mirembe kubanga baba bakimanyi nti bw'okwatibwa mu kwekalakaasa bakuvunaananga mu tujju. Tujjukira nti abaana bano baali bawerera ddala 8 be bakwata ku lunaku olwo. Oluvannyuma bakwata bannaabwe be baasanga ku mirimu gyabwe nga bakola naye olw'okubulwa emisango gye babateekako baasalawo nabo babagatte ku bano bagambe nti bonna baali ku kikwekweto kye kimu eky'okukola bbomu. Kati awo poliisi ya Uganda weetuuse mu kunoonyereza kwayo ekusanga tulina musango okola mirimu gyo nekwata bwe bulwa kyekuggulako ng'egamba nti naawe oli omu ku bakozi ba zibbomu. Tulabyeko okuva ebyokulonda kwa 2021 ebyaggwa ng'abaana b'NUP bavundira mu makomera bawambibwa mu zidroni ne babuzibwawo tebamanyikiddwako mayitire. Bwe babuuza poliisi beeyambye neleeta mu kkooti babagulako gwa butujju. Abamu gye buli eno babuliddwako amayitire nga beebuuza nti oba abantu bano battibwa lwaki tebabawa famire zaabwe ne zibaziika waakiri. Naye ng'ensonga yonna eriwo ebyo byonna kwe byetooloolera banoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu banoonya abaana be banaakozesa balumirize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabatuma okukola obutujju wabula kikyaganye kubanga abaana bonna be bakwata bakyali bagumu ng'era amazima bagamanyi nga ne bakutwala nti olumirize Kyagulanyi Ssentamu onoonya wootandikira nga tolaba kubanga bano abasajja abantu babategedde nnyo nti basobola okuzanyisa menshoni zaabwe bo bagguse kye baagala wabula kasita omala obbazanyira menshoni zaabwe naawe bakutta. Kati kyova olaba nti abaana be bagezaako okusibako ebisangosango bino baagala bafunemu abatiitiizi babakkirizise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutuma okukola obutujju. Bo bafune ekiwenda bwe bakwatira Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusibe emyaka gyonna kubanga yasinze obbateekako ekibulooka okulaba nti tebakyakola mize gyabwe gye balinga bakola. Asazeewo okubalabisa mu ggwanga lyonna Uganda n'ebweru wa Uganda kati balabira ddala nti abalumya omutwe. Pulaani zaabwe yazirinnyamu dda balaba nga tezikyatambula. Balabira ddala nti singa banaafuna chance ne bafunayo omwana omutiitiizi n'alumiriza nti Kyagulanyi Ssentamu yatutuma okukola obutujju bajja kuba bafunye ekiwenda ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma bakole emirimu gyabwe nga tebalina abakuba ku mukono. Bannaffe abakyali makomera tubasabira era tumanyi Mukama Katonda budde bwonna ajja basumulula kubanga obusibe buggwa. Dwako ate ng'akikola ku police officer oyo gwasuubira akoze obutulugunya okwo tekitwaliramu gavumenti yonna eya wakati kino gy'aba agenda okubeera galwanagana nayo.
eno kozi gye tuliko gye twogerako egenda kubanga okusalawo okukoleddwa kuyamba buli munnayuganda yenna ali eyo nga kuyise mu musango gw'abamagala Umar senga gukkirizibwa ne gugenda mu constitutional court ensonga y'okusiba abantu ekyeyononere nga tewali bajulizi nebanga esazibwamu. Okusinziira ku nteekateeka twali tukimanyi nti n'obudde buno we tunaatuukira ekisango kino ng'ono omulamuzi yakikasuka dda n'agamba tekiriimu nsa ng'akisindise mu constitutional reference era nga tulaba tekiriimu nsa esingana etutwalira nabudde nakugamba nti tusunze abantu baffe tubajje wano tubatwalawa tubatutte mu high court naye era nga batumanya enkola zaabwe nti olumu amateeka bagatambulirako waggulu tuteeseteese ebiwandiiko byaffe ebya bbeeyi era essaawa eno tubadde tuli mu process z'okulaba nti abantu abagenda okweyimirira abantu baffe bateeka emikono ku biwandiiko bino ebyenjawulo n'okuleeta empapula z'okubeeyimirira kusisiba ku kusaba kulega tukusaba osobola okuwaako waliwo obulwadde obwazuuliddwa mu makomera era nekitubana olwadde nga bwe twayo. Or should I say it after? So I speak with I start with English. Ogambye ekibuzo kiwadde embeera eri mu makomera eyo tusuubira ffe twandisuubidde nti kino kye tulwanirira kyandiyambyeko ab'amakomera n'abapoliisi okuwona omujjuzo bulijjo gwe bakaaba kuba ne bwe tuba tuli ku palamenti nga bazze mu bukiiko bakaaba ne bagamba abantu batuyitiriddeko obungi sente y'omusolo egenda tebalina we basula facilities nfumu tuyambe tubakendeezaako tuki kakati ffe tuba nga tuvuddeyo ne tukozesa omusango w'abamagala Umar ne tukaba twagala kkooti esazeemu okulimandinganga abantu nga babateeka mu makomera ng'obujulizi tebannamaliriza kunoonyereza okuteekanga abantu mu police cells nga tebannamala kunoonyereza kyandibayambyeko okutaasa omujjuzo omungi oguli mu makomera ne mu police cells nekikendeeza ku ssente y'omuwi w'omusolo eddukanya okuyimirizaawo ebintu ebyo mu bantu abangi n'okuimprovinga facilities mu makomera ne mu police cells. So bandibadde in fact batujoyininga era njagala kubakoowoola nti abapoliisi bonna abali eyo aba prison service office ya DPP mutwegatteko bwegasi tulwanirire kino kuba bwe tulwanirira ne tubanga omuntu asibwa eyo yokka nga obujulizi bwe buwedde tujja kuba tukendeeza omujjuzo mu makomera ne mu polisi era kijja kendeeza n'endwadde ezisaasaana olw'omujjuzo gw'abantu abangi ate kikendeeze n'abantu abayiga emize emibi mu makomera be mutwalayo ku lw'obusango omutali oba nga bawaayiriziddwa buwaayirizi. Today, we expected a response from the State Attorney regarding the application we made for constitutional reference, challenging the fact that Uganda Police Force and DPP, they arrest and sanction files and have presented to court when they are not citizens. And people keep coming to court, going back to prisons, and at the end of the day, years after, months after, the DPP loses interest and no prosecution has taken place. So we had hoped that this honorable court would refer the matter for constitutional interpretation to answer the question as to whether it is actually constitutional for the DPP to sanction fines when investigations are not yet complete. We wanted to cure that problem of over-congestion in prisons, of over-congestion in police cells, of wasting taxpayers' money, of dealing with trumped-up charges. That is what we wanted to deal with. But unfortunately, the new state attorney in the matter, Richard Billy Vunduka, has objected. Of course, it is his right, but it is unfortunate that he was saying that, that is the norm. It should remain that way. That it is okay to arrest someone, detain them, keep them under detention. After all, for them under the law,
they have 180 days. We think that is absurd, and we just want to use this opportunity to call upon the office of the DPP, the Uganda Prison Service, the Uganda Police Force, and all persons in that line to join us and actually fight this so that we can have a ruling, we can have a constitutional reference or a constitutional decision saying that police no longer has the mandate to arrest when investigations are not yet complete, or DPP does not have mandate to sanction files when investigations are not